Congratulations, His Excellency elected President of Uganda, Kyaddaaki Omumpembe awamu ne family ye bakkiriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nti ye Pulezidenti w'eggwanga omulonde era Museveni awanise n'agamba nti eggwanga limulemye. Okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso mu Uganda yattu toyinza kungamba nti Uganda erimu omukulembeze Uganda erimu omubbi bubbi naye kirungi kyetufunyeewo nti omubbi naye amaze n'akonfaminga n'akkiriza nti yo eggwanga litu Uganda limulemye. Njagala nkubuulire nti buli kitundu buli mu luguudo olufuluma Kampala bakaaba enguudo ezinnya eziri mu bitundu eby'e Kampala wano toyinza nagamba nti kino kye kibuga ky'eggwanga ekikulu. Emmotoka kazibe z'abanene mu gavumenti zitambula zitubira butubizi naye nga naffe tuvaayo tugamba tulina mukulembeze kyoyo eggwanga lyamulemye dda. Baganda baffe tukkirize, baganda baffe tuwanike tumanye nti ye Omumpembe Uganda yamulema. Tulirwa simu nnyo okuba nti ate nabo bennyini abadde bakyesiziigiriza mu ntebe yaffe batandise okulaba era ffe tugambamu nti congratulations Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi webale kujja n'otangaaza abantu bano ababadde amaaso abadde befuula nti amaaso gaabwe gazibye naye nga galaba bulungi era ng'ebigenda mu maaso gabiraba ne gabitunuulira wabula ne gabiraba ng'ebitaliiyo. Ate munnange mu kulaba kwabwe ffe tufunidde obuwanguzi bwaffe. Tuli basiimu nnyo nti omukulembeze waffe ennaku zino ebintu abirabira waggulu era kakati Museveni bw'abanga kusiba ali mu kusiba mu byanguwa adduke ayeewonye ekibambulira. Ne Bannayuganda bali ready nnyo bagamba ekijja kijje naye tugatte amaanyi tunule eggwanga lyaffe. Kino nno kikola kirungi era kyekitwala mu buwanguzi kyekitwala mu bununuzi bwe tubadde tuyayanira ebbanga lyonna. Congratulations Ugandans and please exchange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi. Mbalamusiza Bannayuganda, nja kubasaba mutambulize ka vidiyo kanene mukantuusize eri baganda baffe abo abali ku ludda olunyigiriza Bannayuganda mu kyo kyentegeeza abawagira Museveni n'ebikolwa bye byakola. Ekyamazima ebifaananyi ebimu bye mulabawo byentaddaawo ze zimu ku nguudo ze tuyitako Bannayuganda. Awagira Museveni ze nguudo z'oyitako, naffe abalwanirira enkyukakyuka ze nguudo ze zimu ze tuyitako. Ekyamazima mmwe abantu abaddaawo ne mugamba muzeeyi tova ku maini ne mugamba muzeeyi abeewo. Ekyamazima bwe muba mulaba muli contented ne ekiri mu ggwanga Uganda. Ekyamazima bwe tuba ffenna nga tutambulira ku nguudo ezifaanagana bwe zityo, bwe tuba ffenna nga abaana baffe tubatwala mu masomero agafaanana bwe gatyo, bwe tuba nga ffenna tugenda mu malwaliro agafaananako bwe gatyo, ekyamazima mufuna mutya amaanyi agatandika okugamba nti muzeeyi tova ku maini? For real, musooke mutunule enguudo ze tuyitako ife abanyigirizibwa, enguudo ze tuyitako ez'ebinnya ezijjudde empompogoma. At the same time nammwe abawagira gavumenti abagikuutira akadingidi era abalaga nti gavumenti eno nnungi nnyo, nammwe ze muyitako kyemugamba nti mmwe temubiraba. Lwaki mukkiriza obukungumuka okubaziba amaaso olw'okuba nti Museveni abawadde obusente mukuuta akadingidi naye nammwe nga mukimanyi bulungi nnyo nti kyemuli mukuutira akadingidi mukikyamu? Ekyamazima eggwanga lyaffe liggwawo naye oyinza otya okuddawo n'ofuna amaanyi agagamba nti muzeeyi abeewo ng'eggwanga lyaffe lifaanagana ng'akadeeyo akooza ebintu. Tunuulira Karing Light Flyover ke bazimbye mu ggwanga lya Uganda. Sente ezibbiddwa, sente y'omusolo ebbiddwa ku kuzimba ka flyover ako. Bw'obanga otunudde bulungi nnyo, pulaani yalina okuzimbibwa si ezimbiddwa ka flyover ako. Ekyamazima pulaani yaliwo nga si yeeyo gye bazimbye. Gwe sooka weebuuze omusimbi gwonna ogwayisibwa mu paaliyamenti ya Uganda gwonna gwalaze gwali guteekeddwa okukola pulojekiti eyali eteekeddwa okukolebwa essaawa yakati nga basawo ne bakola kintu kirala nnyo. Ekyamazima ku ggwanga lya Uganda mu myaka 40 eno flyover ddala
eyina kyegase ku ggwanga Uganda oba eyina kyogenda okugatta ku ggwanga Uganda bukibanga ezimu ku eimu za flyover zaza kujjawo jam mu kibuga Kampala ekyamazima muwe muba mulaba bulungi bwe muti lulina kye lugenda okukola nnyo ekyamanyi lulina kye lugenda okugattako ennyo ekyamanyi mu kukendeeza omugattako gw'ebidduka mu kibuga Kampala. Bannayuganda mwabawagira Museveni era mwabalaba nti Museveni akoze nnyo, musooke mutunulire state eggwanga Uganda gye lirimu, musooke mutunulire gye tugenda walungi oba Museveni gyatutwala ye watuufu gye tuteekeddwa okugenda oba agenda kulutomeza. Ekyamazima Bannayuganda tulekeredde okulwanira eggwanga Uganda saako n'okuwagira enkyukakyuka, wabula ebivulu bitusingidde buli kimu, okwepikya kutusingidde buli kimu olw'okuba nti abasinga Museveni abawa obukunkumuka bamukutira akadingiri naye ate ne beerabira nti omuntu abawadde obukunkumuka ate ali mu kubba omugaati gw'eggwanga ali mu kubba omugaati gw'eggwanga ali mu gugabana ne famire ye saako n'abo abatono ennyo abamulya mu ngalo. Naye gwe n'oveera olwako bakuwadde emitwalo 5 mu 12,000 bakuwadde 20,000 munnange n'osalawo n'olya mu nsi eyo olukwe. Abalala butuuka mu kulonda ne babawasiringisa 20,000 naye nga kwewuunyisa mu emyaka etaano bakuwadde 20,000 bakufugire ku 20,000. So Bannayuganda abawagira Museveni before nga temunnaba kuvaayo kugamba nti muzeeyi abeewo musooke mweteeke mu bigere kuba nkimanyi bulungi nnyo nammwe embeera ebakwatako nammwe munjigirizibwa. Naye ddala gwawagira Museveni bw'ogenda mu ddwaliro eddagala olifuna nga bw'oteekeddwa okulifuna. Gwe bw'otambulira ku nguudo onyumirwa nnyo okutambulira ku nguudo ezirimu ebinnya. Bw'oba ng'okwata abaana bo batwala mu masomero onyumirwa nnyo abaana bo n'obatwala mu masomero agafaanaganako bwe gatyo. Tetugaana n'ag'ebbeeyi weegali naye batono nnyo abasobola okwafoodinga amasomero ag'ebbeeyi. Bannayuganda tuzuukuke, wake up Uganda. Enkyukakyuka eri mu ngalo zaffe, enkyukakyuka eri mu mikono gyaffe. Tulina kulwanira generation y'abaana baffe abaddaku. Kitaffe bajjajjaffe balimbibwa naye ffe Katonda atuwadde amagezi atuwadde amaanyi ate n'enkyukakyuka ejjidde mu kiseera ekituufu nga tulina amaanyi agasobola okulwanirira ensi yaffe n'erabikako ng'ensi endala. Mwe abakulembeze abalya ssente z'omuwi w'omusolo bwe mugendako mu nsi endala ne mutambulako mu nsi endala ekyamazima bye musangayo mu bikompeyalinge ne mu ggwanga Uganda mulowooza ebiri mu nsi endala ze mutambulako ne mugendamu mulowooza mu nsi ezaffe tebisoboka. Bannange mukirowoozeeko, abakulembeze abalya ssente y'omuwi w'omusolo mukirowoozeeko. Kambeerekereze. Omukulu Franka Gashumba aka Franka Kasabuuni oli Kigali Rwanda weeyagala era wasiimye nnyo byonna bikoleddwa mu kibuga ky'Ekigali Rwanda. Ekyamazima kituufu nnyo okwebaza Pulezidenti Kagame okubanga yazimbye ekibuga kya Rwanda okuviira ddala mu 1994 ekitabantu ekyaviirawo era olabanga great achievement y'amaanyi nnyo Kagame gy'atadde ku ggwanga lya Rwanda. Naye mpozi okuwabulamu katono nnyo nti omuntu gwe weebazizza si gwe baliteekeddwa okwebaza. Kagame gwe weebaza contribution ayinza okuba ayinako ntono nnyo. Omuntu gwe badde olina okwebaza obadde olina kwebaza Museveni kubanga nawe kenyini nnyini okimanyi bulungi nnyo nti half ku budget ya Uganda egenda Rwanda. Okimanyi bulungi nti ssente ezisinga eziyisibwa mu parliament ya Uganda tezikola bintu bigasa Bannayuganda, zonna ziggwera Rwanda. Ekyo kyo buli omu akimanyi bulungi nnyo. Ssente ezibadde nga ziyisibwa nti zigenda kukola nguudo mu ggwanga lya Congo zonna Museveni yazidaivatinga ne zigenda ne zikola e Rwanda. Amalwaliro agamu agabadde gateekeddwa okuzimbibwa mu ggwanga Uganda okimanyi bulungi nnyo Museveni ssente yasawo n'azibba n'agwenda n'azimba eddwaliro er'e Rwanda era nga tukimanyi bulungi nnyo nti eddwaliro eriteekeddwa okuzimbibwa e Lubowa
eriryakoma ku musingi essaawa ya kakati munnange baalizimba e Rwanda era nga essaawa ya kakati dirimu buli kimu ekyetaagisa buli kyomanyi nti kibeera mu ddwaliro kibeera mu bulungi nnyo kakati ate n'ekirala Frank Gashumba si kibi omuntu okuddako okwaboowe si kibi omuntu okuddako ku butaka naddako ewaabwe gye bamuzaala tukimanyi kati ekyo tekikola mawulire olw'okuba nti oliko ewammwe buli muntu yenna ne bwobanga oli Kadaama ne bwobanga oli ki yes etayimu etuuka n'oddako ate okwaboowe lwakuba nti ate ye mukama wawo Museveni ate ye yalemera mu overstay ali mu overstay okitegeera nti ye Museveni mukama wawo Ssekadaama eyajja okuba ekyeye Uganda naye unfortunately n'asigala ki n'abeera n'asigala mu overstay so kakati Frank Gashumba munnange njagala otegeere kineno nti ahafu ku budget ya Uganda ekola Rwanda kakati by'okuvaayo n'otendereza mbusimanyi Rwanda ekoze eki toyawukanyeko ne banno ba Andrew Mwenda nabo kyeboogera kye kimu era bavaayo ne boogera bye mulina okwogera naye nga mukimanyi bulungi nnyo nti afuga Uganda musajja munyarwanda era nga ssente ezisinga zonna azibba mu Uganda n'agenda n'azimba Rwanda Uganda efiirwa mega projects nyingi nnyo nezidaivatinga nezigenda Rwanda mujjukirabo nnyo nti n'eggwanga lya Qatar lyali yagaddeko okuzimba airport mu ggwanga lya Uganda Museveni yalaba nga tesaana yongesaana kubeera Rwanda so bw'otunuulya eggwanga lya Rwanda terina resources lyawo ziyinza kuvaamu bintu bye tulabako essaawa ya kakati ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti okubeerawo kwa Rwanda ggwanga lya Uganda lwakuba nti weeriri Uganda weetali Rwanda eyinza okuba teyandibadde nga essaawa ya kakati bweri so Frank Gashumba oba tolina kupulayizinga Kagame however much nti ye president wa Rwanda gwe kibadde olina kupulayizinga Museveni olw'okukwata half ku budget ya Uganda n'agizza e Rwanda ate n'ekirala si musango okuddako ewammwe ogambye wasemba kugendayo mu 95 oluvannyuma lw'ekitta bantu yes si kibi nnyo kuba tukimanyi bulungi nnyo nti era mukama ogwo oli mukolera n'oyo yennyini gw'oli mu kupulaizinga Kagame tukimanyi bulungi nnyo nti be bali emabega w'ekitta abantu ekyali mu Rwanda kakati ebyo tebikola nnyo mawulire so ekyo njagala okitegeere bulungi nnyo tolina muntu gw'ogenda kusiwoza mwena twabamanya muli Banyarwanda abajja okusaanyawo eggwanga lya Uganda naye nga mwerimbisa okuba nti muli Bannayuganda kakati kasabbuuni Frank Gashumba weewummuzeeko waliwo ebintu Tebohabulwa Yoseri agenda kugenda mu maaso ategeere Kyagulanyi Center mu Robert Babwani nti byamugamba bya mugaso era byamugamba bigenda okuyamba Bannayuganda kubanga ye ali ewantu ubukyamu era naye akimanyi bulungi nti abantu bakulembera bamukoowadda kyovulabanga bannansi atuteeka ku muduma gwa mmundu naye nga kugenda kwa Museveni kwengedde baganda bange mikwano gyange temba nakutya temba nagamba nti ki Museveni agenda ate ngenda ye tegenda kuba nnungi ebikolwa byakoluze ebikolobero eby'amaanyi byatutuusizaako temulowooza nti ye agenda kubeera awo kaweevu nga tewali amugambako agenda kutambulamu anoonyeeko ekibanja ewalala kwayo Uganda emulemeredde bannansi bakooye